olwaliro Museveni ebimubanjibwa bingi mu ggwanga Uganda naye azza atambulira mu mitego gye gimu egyo olwa interest zayagala okugattawo ajjewo kino atekewo kiri nabwe kitemu ebyo ebijambiya ebitambula ebijambiya byaba Museveni bennyini okutateekako muntu mulala era bamunoonya criminal mukulembeze asookerwako ye his excellent president lwaki adde atunule mu bigambo byayogera bwe baali Tanzania nga balise n'ekigambo Fronasa n'amawanga gali yajja alwaniramu agasigalidde be bannannyini kuteekawo bijambiya ebyo kwonoona gavumenti ya Obote n'eya Amini okugisitayisa abantu baali wano bannansangwa bo basobole okufuna omwaganya kubanga interest yali weeringa nkadde eyokwagala okulwanira democracy abugale eggwanga Uganda baatandika na kuteekawo kibi oluvannyuma bakirongoose era yenkola emu abadde atambulira ebbanga lyonna ng'afuuka omuntu ogwo yatandika ensobi mu kufunikira n'abanga problem solver onfuna bulungi ebijambiya abafonnasa bye mwajja nabyo nga muve Tanzania n'amawanga agasigalidde bye bijambiya bye bimu bye mutaddewo olwaleero okwagala okwonoona interest z'abasigalidde mu bitundu ebyo nga mulaganga Buganda emeruseemu ekintu ekize nga kizze lwa nsonga ya ttaka ekyo kimu interest tennawummula ekyokubiri ku kyo bye muzze mutukola nga otunuulidde mulimu okusasula kw'okkumibwa kwa kalulu oba waliwo ekigendera ekirala nga interest eno yegenda okusooka oyiseewo ekigamba nti etteeka ly'ettaka liyite kubanga lireese ebijambiya wano mu Buganda etteeka ly'ettaka lyasumululwa 1928 yenna atojjera ng'ayagala kulongoosaamu alina kudda eyo kukimaliriridde likole so saate kuteekawo mateeka maki kubanga biri byaggwa ow'ekibanja n'atulata ku kibanja kye ng'ali wamu n'ow'ettaka abaffe butuuka mu kuwansikanya kw'obugulaane tuteekeddwa kukola mirimu ki egireeta okwawula kwa kiri n'okwawula kwa kino nti ow'ekibanja n'akola atya kikindu akatundu akabirimu omukaaga mu constitution akannyonnyolera ekyo obugulaane ne compensation bweteekeddwa okuba gavumenti bwe nebanga yagadde ettaka eri mu private mailo eneekolanga etya byonna binyonyole mu constitution teeka kyepya limwagala okugunjaawo eryo mwasooka ne mutukubira mu technicalities nga 3 Museveni zajjaateeka mu nsonga z'amataka yatutegeeza ekigambo kino nti third party yenna anaaguzibwanga ettaka nekisangibwanga mubaddemu emigozo bano third party oyo anaakugirwanga tavunaano kanka kawabbya ettaka n'oliguza Jakana Nadduli ne Jakana Nadduli n'atunda ettaka eryo n'aliguza Aje Nadduli kaakati ffe bwe tujjamu emigozo bano gy'okukaayagana nga waliwo azze akayanira ettaka atali kuffe abaaguza abasatu bamugamba nti oli third party yasembayo mu kugula ettaka ye talina buzibu genda mu bana abali emabega baakola emigozo bano siba chain namba abo bakusasule gende wakaaga ne Jakana yes naye ettaka lya Haji nabuuza ekibuuzo kino etteeka lyawa mu gavumenti eritandika n'ekibi nga terisembayo na kirungi ekyo kimu Number 2 mateeka gaffe nga tuwa obujulizi mu evidence bakimanyi bulungi tulina etteeka erigamba 32 years rule eyo kooti nnene nnyo n'obujulizi bunene ekyapa kyonna nga obujulizi buzze nga bulaga nti bututte emyaka 3 mu emeka baga nti bwe bukulembera ekintu kyonna ekiba kiriwo era ne bateekako etteeka erikugamba nti tutunuulira duration nga tuva mabega so tutunula duration nga ate kulembedda kudda mu maaso kaakati watandika na buzibu ne 32 years rule ekulaze nti oli azze n'ekyapa kye ekikadde ate ow'ekipyanga batandise ebyabwe beekubira nga basinze ku madistrict nga tulina Bukalasa Land Board nebeerawo baserwambala babadde gye bali nga bakuba ebyapa ku bigundi by'abantu n'atandikawo ekyapa nga kitandikidde ku district ku mataka ago ofuna bulungi oyo gwenjogerako n'ettaka eryaffe mu nnyini waliwo n'eri omulala Sebutinde nali alikubyeko ebyapa ng'ebyapa bipya ye district surveyor babeera ne connivance ne register abaatudde mu budde obwo ne butugenda mu Kalamazo department agitwala senior district surveyor wabeerawo n'addakaawo n'abasembayo Kalamazo department ogenda ogitunulanga connivance eriwo aba syndicate kaakati 32 years rule nekulaga nti etteeka likulaga nti alina ekyapa ekikadde yaba bwannannyini kubanga bwe bujulizi obusembayo ennyukuta Paulo ekugambya nti endagaano yonna kasibwesibwako emikono ne bwe mala emyaka 12 n'esigalanga nnamu kyekyapa kye kyalitawo 32 years rule kaakati gwe ngambye nti third party ate omukugira ate nga 32 years rule gyeri ekulaga obujulizi buno ntwaleko ki ku bibiri ani yatandise n'etteeka mu bubbi ate n'esembayo mu kulongoosa number 2 police pejja abagula amataka bonna kyatteekera kyakkalwe bakugamba nti okunoonyeza n'okukola saaki tuyita due diligence mu mateeka kuba kuko gwatwala ettaka amakulu kyateekebwawo kitya baleme kuwa ttaka ffere ddayo okole saaki twasomesa saaki yo ku TMO kuno ne tugimalayo ekwatagana ku nsonga z'amataka saaki baateekawo yaki gwe butatomera nsonga yakubba bitali bibyo oba oli yanyaganyiza ettaka kaakati ate bonterawo third party anaba mutuufu ng'etteeka likugamba nti olwaliro due diligence gwagula gw'ogikola ani abaasibyewo obunyazi era alesa amateeka agagala okubba ebyaffe oyo Museveni onfuna bulungi kaakati tuddeyo ku nkola eyaffe ebijambiya by'olaba eri interest ya Museveni egamba etya twagala kutwala ttaka ly'abantu n'okuyisa amateeka gamba nti ttaka lidde mu gavumenti naye tetuyinza kulitwala nga tunateekawo habo ereeta buzibu kamba lwaki twalibadde tusendebwa kuba tteeka lyonna erijja bakugamba era rule of procedure beekunyonyola etteeka eryo lyajja lwa nsonga ki bannamateeka bakitegeera bulungi nti oyinza okukootinga etteeka
nga rules of procedures kunyonyola kintu kirala nti lyajja lwa nsonga gundi golokuba oli anti lyali badde lijja wano nga principle yo mu ddyo teriimu era baga nti council naye weetegereza amateeka g'oleese wano onfuna bulungi kaakati ne kozi y'olwaleero eriwo twaliyita mu bijambiya bino nga Museveni mwagala okuyisiza etteeka liri afunewo kwegamba entandikwa mu psychology tukiyita flash of a genius entonokeze eyakuleetera okuba nti ensonga gundi ebaawo mpulira onfuna bulungi kanka nkufuna olwaleero bulungi nnyo Museveni n'ebijambiya birina interest nnene njagala okukuzeeku byokulabirako bisatu